Abatuuze b'e Busega mu Kibumbiro ekisangibwa mu Kampala bali mu kweraliikirira olw'obubbi obweyongedde mu kitundu kyabwe. Abatuuze bangi bafunye obulumbaganyi bw'ababbi nga bafiiriddwa ebintu byabwe bingi okuli amasimu, ensimbi, ensawo n'ebintu ebirala. Bano bagamba nti ababbi bano batambula n'ennyondo nga bakuba ne bakuggyako by'olina. Ekifo kyaffe kino ekikirira emmanju wa ccaaki y'abakristaayo kakalina ka 91 we bateegera we bafudde omugano we babbira okusinga. Abakulembeze b'ekitundu baasabye abantu okweyongera okwekuuma n'okukolaganira awamu n'ab'obuyinza ng'okubategeezaako abantu bwe baba beekengedde. Kirabo Victory ng'ono mutuuze yatuwadde ku ndowooza ye lwaki obubbi bweyongedde mu kitundu kyabwe. Ebbula ly'emirimu erivudde okumenya abantu ku makubo kireese abantu okubula we bakolera. Abavubuka abasinga ne balizotina. Abatuuze b'e Busega Kibumbiro bategeezeddwa okuba abakkakkamu ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Sigadde nze Mirembe Daisy okuva ku MRL TV.